nze tosobola kunkuba bwe mba nkulemberwa Kayanja nkulemberwa Ssenyonga nkulemberwa Sserwadda nkulemberwa Kiganda nkulemberwa Bujingo n'abalala nga ayina ekintu kyakola nze ngasoma Bible kati tukizza mu bantu bebakulembera oba bebasomba oyina okubanga kyasoma wabikula naawe obikulawo okulaba nti kyayogera wekiri aleme kusoma bintu byotamanyi we biri kubuzaabuza nti ayina Bible ndala ku yiyo zonna zina banga zifaanagana toyina bongamba mwami Kisubi nti tugenda kusiiba ennaku tugeza 2 oba 10 oba 3 tetulidde tetunywedde kubanga twanguwalaba Yesu bw'oba gweoyagala kwanguwalaba Yesu kikole kululu lwaki obingattamu bana abafa be basiru ono omusumba talina buzibu yakwata embuzi ze n'azikulula ne zikkiriza omugoberera era n'azisibira ku nkondo nazo ne ziterwa nako kutula embuzi we bazisiba ku nkondo waliwo embuzi zetusanga zakutudde n'ente ng'era we baagitadde tewali muddo ng'erwana efuna ekyokulya neekozesa amagezi gaayo nasigadde ngamba kale wadde aviiddeko abantu abo okufa naye bano abaafudde be basiru lwaki abantu bebakozesa ebintu ebyempaka ne mufuukira ddala abasiru eri abo abakulembera bwe ntuuka n'endaba nga waliwo wenkontana naawe amafuta g'olina ag'okusiiba ennaku 5 nze sigasobola lwaki nkwepikira obusiru bwaffe abantu bwe butuleetedde okutuuka oba okutuukibwako ebintu ebitutuukibwako abantu bajja ne basiriwayira ddala okwerabira mu bulokozi mwe tuli twalokoka ki era twalokokera ki kati osaawa za kati Nahia nze nsobola okusobya ng'omuntu kubanga nange nalina gye nava n'endokoka naye ate bwe nsobya ekibi kyange kyenkoze bano bengoberera era ne basigala nga bangoberera kyokka nga balaba nsobezza kati obwo tebubeera busiru butumba waavu bwennyini ati abantu b'e Kenya bano oba ddogo nze waliwo olumu lwe ngamba nti abantu baba baloze ne babasiriwaza okutuukaawo kati nze Esther bwe nkera ku makya nemba nga omusumba ntwala ayina ekintu kyakoze ng'ekyo n'agamba tusiibe twanguwa okulaba Yesu nsooka ne neebuuza kiki ekinnyanguyiso omulaba ayinako we yagambye nti abagenda osooka okundaba n'ebirabo bye mbateekedde ebyenjawulo nga mpulira neetaaga nnyo ebirabo ebyo abalala bandabe nga naye bafunako mbasaalize kati ne ngamba kanyanguwe embeera omu kwabo nsooka ne ndowooza kiki ekimpapisa olaba Yesu ffenna twagala olaba Yesu naye tumusaba obuwangazi tumugamba banne watusuubiza otukkusa ensi okulaba twagala naye leka ensi tumale gikola ki lwaki njagala mulaba kati ensi entamye ebiriko byonna ebiriko mbirabye ebiweddeyo ensi ngitabadde ngitambudde ngimazeyo sikyalina we njagala genda njangu ogenda olaba Yesu nga mpita mu kusiiba ye abaffe okusiiba kukkirizibwa kubanga ne Yesu yennyini ayogera n'agamba nti waliwo ebyengeri ng'eyo nga bizito ebitaavengawo na kusaba kokka wabula ng'ogaseeko n'okusiiba waliwo ebintu ebinene kati nze nga bye nayitamu nga singa nali sisiibye saalyanguye kutuuka wano we bandabira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nsinza okulaba Musumba Nahia. Neyanziza mwami Kisubi. Wow. N'ekitiibwa kyonnyanjulidde mu kinene bwe kityo. Bannaye tayito y'obusumba ng'eba y'amaanyi. Ennaku zino ntambulira mu basumba oba ndi kumpi okulokoka. Olabika onatera ofuuka pasita naawe. Ate abaali abasiraamu ne badda mu bulokole. Ate ekigambo kyabwe ky'amaanyi era namulabye omusumba oyo mwebaza nga sinaana babooza gwe waleese. Musumba Musisi. Asman. Eyalaba ekkubo. Bambi webala omulimu gwa Mukama. Mbalamusizaako bannayugi updates mwena gye musinzira okutulaba tubeebaza okutulaba obutakoowa. Ekyana eno nno yawambye. Atanaawo kumanya simanyi kyoliko naye ng'ekituufu kiri nti kati yeekulembedde endala ne zikola ki. Mbeebaza abandabira ku munyenye
eyaka channel yaffe era ng'eno ye yazaala eri temujjango okwo ate n'abakusubscribe nga tukusaba kikole ate era comments zammwe zitukola bulungi tumanya bwe omulamwa bwe gubadde okuyita mu mmwe ebirowoozo byammwe tuwe like mukama naawe anaakuwa omukisa tubagala nnyo tetulina kyakikolera nze Esther wankubadde nga mukyamanyi nga Nahia naye kati erinnya lyakyuka kadde mwako nze Esther mukama yanfunira erinnya okuva ddi okuva kati ebbanga liweze emyezi 2 kati nga nfunye erinnya lya Esther ono omwana Esther ni nze Esther tusobozere kakerya nava erya munyenye likyaliwo naye ng'erya Nahia yo ndi muddirwanyisa kubanga abantu bamanyi nti lya saidi eri ate gye nava lwaki nkyali yina yensonga eyo waliwo lyesiwulira liriwa lyesiwulira erya waliwo lyesiwulira waliwo lyesiwulira tutwala genge Esther nava obandyongereko munyenye obandyongereko erinnya njogera amanya gange sinze naye nkumanyi at least ntambuddeko naawe akabanga kano so nkumanyi nina erinnya lyesiwulira tugende negegambye mwami Kisobi tugende weewaawo atuloba mulungi ye Esther oyo nompa obuzibu bannaye kati nze nzigira mu Nahia ate ngenda okuwulira ng'otaddeko eddala ebintu bye bikyukakyuka ye Esther oyo ebintu bino binsesa ati simanyi ali ku mpewo kuno agendaga ate Nahia yafuuse ddi Esther mu myezi ng'ebiri emabega wafuuka eno bisesa naye kale ye Esther oyo gwe tulinayo olunaku olwaliro nange mu nsonyi omuyita Nahia kwambadde simanyi nti omukyalo ono yekyusa dda ye Esther weewaawo nsanyusa okulaba akafo ke tulimu olunaku olwaleero tuliwa wano tuli ku Zion Camp Buwaya era nga akafo kano okogerako akatinitiri kyandibadde kirungi omuntu yenna gy'oli nga weetaaga owantu w'okuwummulira tonoonyeza walala ekavyo kalaba tulengera Victoria tugenda balambuzaako ekifo kino katono nnyo nga twakamala ekifo kino kyakuwummuliramu era nga tulinako ebisulo accommodations ebisulo eby'omulembe lwakuba abantu abamu bajja ne balowooza nti bwe tulanga ebisulo tuba tuyise benzi bambi ne wooba toli na muntu yenna osobola okujja ggwe nga nze nzijawo wano nempumulako mu biseera byange eby'eddembe bwe mpulira nga neetaaga okuwummula sinonyeza walala bw'olinawo sawuna no kuliko steam bath awuna tetwajagala era tulinawo ne massage oyo abantu abamu bamutafuta mu ngeri ndala massage wa bika bingi yes mpulira body to body mpulira erotiki mpulira full body massage gwe bingi bye tuwulira era gwo naatubulira kati omayinze nange nakolako kagundi ka massage mbimanyi naye ebyo body to body temujja bifunawo wano mubinoonyeze walala so kati wano kyogenda osuubira kigenda kuva mu kyoyagadde okuwa nze bwe nza wano ku massage mpita muwala yankolako massage kati naawe buvunaanyizibwa bw'omwami okujja wano n'osaba omulenzi akoleko ki mutugyeko bannaffe obuseegu okulowooza nti wotwogera ku massage era obwongo obuddukira ku mukazi oba musajja oba mukazi obwongo obuddukira ku muki omukyala asobola okukola massage ng'oli mukyala ate naawe omwami omulenzi asobola okukola massage ng'oli muki ebintu ne tubinyumira ne tubijjamu ki sayidi eyo abalabu tugambe nti gwe bw'ojja wano saba gw'oyagala saba gw'oyagala yes wanze nyinza okujja nze massage naalyagadde mukyala lwaki ankola massage lwaki engalo z'abasajja zikaluba za wano zigona z'abasajja zikaluba naalyagadde mukyala nga yankola massage so kati bwe tutuukaawo buli muntu weekolera choice naye ekifo kino si kyakwenderamu ng'omuntu bw'endowooza bula kyakuwummuliramu osobola okujja musobola okwegroupinga
nga oba abawala mwenanga yo babi bakyala noga akatwetwaleko out girls day out oba boys day out oba men's day out oba women's day out era osobola okujja wano ngoze kweyawula okusaba okunoonya mukama era ekifo kino byonna kwebiri so tobeera eyo nze wano kati oba noonya wano toyinza kumbulwa tuli wampoze Buwaya tuli ku Zion camp ebuwaya okay yes wewa ndowooza owulidde wetukoledde olunaku olwaleero tuli Buwaya Zion camp ndowooza owulidde ebiriko naye ate oyinza okugoba abantu baffe obwenzi lwaki mwogera nnyo obwenzi eri abaagalana nga nabo bagambye nti kanveeko gye nvudde ŋŋendeko wali nze nnyinza okujja ne mukyala wange wano kati gwe bunsanga oba obuyita bwenzi ebyo biba bizibu byo kuba nze nnyinza omugamba tuveeko eka tugendeko ku Zion tubeereko awo olunaku at least tulispendingira awo buba bwenzi obwo naye nga tetwandyagadde nnyo bantu abo abakyusa oba otegedde bwenzi ya ne girlfriend ate buba bwenzi tuba mu process courtship mpola mpola tujja kwaniriza nnyo mukyala wo okusinga abalala wadde mba muleta ssente naye tetwagala nnyo kale kayoola kifo kino kiri executive era nga kigaze okuteekerawo emikolo gyonna birthdays graduations weddings buli kyonna kyewandyagadde kitumala okukoleramu kyetukola ki naye ffe tetuli nnyo ku bantu bano saidi yammwe nga obwongo kwe butera okuswitchingira obuntu obwa blogiroje asibwe ekityo kino bwe kiri so njagadde mbabuliro jengo omanyi kubanga ebisulo biri waggulu kwe si buli omuntu asobola affording kale weewaawo tweyanza naye musobola wamu okujja ne muyitayo ne mwebuuza ne mulaba naye ebintu bino eriyo abakwasa olwolumu bw'akwasaayo 2 ga 3 ga 5 n'agamba nti kampiteko ku Zion nakyo kikola amakulu abaagala awo 2 awo 3 wano tojja weewaawo tukyali fenna tuli ne Nahia olunaku olwa Esther bakyali mpita tewali lijja genda lituva mpola mpola okay ebintu birabuutya ennaku zino Esther nze ate kati eryo lyenjagala n'okuyita mu programu yaffe eno bitambula bitya bikutambulira bitya okutwaliza wamu embeera kuba ndabye ennaku zino ensonga z'obulokozi eyo ng'ebintu nabyo si byangu okutwaliza wamu Kenya eyo simanyi oba ogoberera ekigenda mu maaso naye batugamba kati emirambo kumpi giri mu 2 abantu be bakaziikula naye nga bino byonna bijja oluvannyuma lw'okwekuusa ku kigambo kya Mukama ng'oli agamba nti okutuuka amangu okulaba amangu Yesu nti mulina kusiiba ate gwe omu kwabo bemmanyi abaali basiiba musiiba Dulayi simanya biki ebyo okumalira ddala ebbanga ono ye yabasiibya kati baziikuula mirambo nze mwami Kisubi omukisa gompadde ate era sijja kukiisaamu maaso okwebazanga bulijjo olw'omukisa gwompa okulabikako ku channel yaffe ne Ayuge Updates Mukama akumpeera omukisa amiina esala yange tekyukanga gy'oli era egyo buli wensaba mugamba Mukama omwami oyo omumpeera ogulabo sebalabo tafanga nga talokose Chikwagaliza ogwo sebalabo asogampe sente agena zikuwa wampa sente nengagawala bulungi obulokozi kulokoka temuli kacyo jasooka olokoke muye mwe muli ebyonoonya weewaawo so mu ngeri eyo obulamu nganze ku saidi yange bulungi mwami Kisubi nebaza Mukama olw'ekisa kyantukuumye bulungi obuweereza bugenda bulungi enjiri ffe tugitambuza gwe mulimo gwe nafuna okuva eri Yesu era nebaza netwogerereko ddala awo awantu awo ku njiri wagenda nekkubira essimu no nga ndi Masaka ndi Gindi neŋŋamba omukyalo ono nagenze Mukono njiri etambula etya okutwalisa wamu eyo nungi nnyo era Mukama ampeereddemu nnyo ekisa ndabye ekisa kya Mukama okuyita mu muweereza nga mbuulira enjiri seeganya wadde bikooya okusinga nti okutambula okwo kuba kati nze engeri gye nali natandikedde okutambula waliwo we nali ntuuse nendaba nga okutambula kunze saidi mpulira ngaakwoyo okutambula naye nenzijukira neŋŋamba luli natambuliranga bintu bitali mu makulu byabanga byange nga nze nga sibiriimu Katonda
kati wema ntambulira Katonda siteekeddwa ate kukoowa kati. So Mukama nkoze bulungi era twakava eyo ebbuuliro twabadde ennaku 5 Mukama n'alaga ebikulu n'ebinene abantu balokose enjiri eyo yatunyumidde nnyo wankubadde nga twagenze okudda ng'oluguudo mwe twayita ogenda ate lubadde lubomose olwa mu Katonga ne twetoloola wala naye twamaze ne tukola ki so twebaza Mukama nti sinaakusanga buzibu nnyo buli awo bw'amaanyi naye tuba tubusanze abayimeya naffe mulimu gwa Mukama batuyamba mangu ne tubuvaamu so saidi yange eyo tuli bulungi era mu byo tuteekateeka twetegekera ofunayo ekidduka ekyokubiri era we kinajja nja kuyita okuyita mu kuweereza Mukama era waliwo omulala gwe yogedde naye omuntu n'alaba nga twetaaga emmotoka ey'okubiri kuba obwetaavu bw'abantu abagala okuyaayana omuweereza bungi ng'emu tetumala era wano ntwala omukisa woba naawe gy'oli nga yagadde otwala ku mukisa ogwo osobola twegattako tugiinako $5,000,000 kati naye twagala ku luno mmotoka ya drone so buli muntu okkirizibwa okuwaayo nga bw'owulira kyeyagalire kumunyenye tebakaka so mu mbeera eyo Mwami Kisubi tuli bulungi ku saidi yange badde era olina drone eri gy'otambulira nansi sibimanyi nnyo ate abaana bano ab'ekkalamojja baali b'ekkalamojja olina n'abaana abo be wagendangamu eyo okwongera okuwa ku buyambi biki ate ebyo bitambula bitya era buli mwaka tujja gendanga era tujja kuddayo mu November era abantu bonna beetaaga okuyamba abalala omukisa weeguli olugi lugule nze ennamba yange mugimanyi era nja kwongera ngo gibawa oba olina ky'olina ffe nga tukitwala tukigaba gyotasobola gwe kwetuukira obanga atutumye Kalamojja tugendayo buli mwaka tujja gendanga mu November nekyo tuba tulina kye tubatwalira okugattiriza ku Katonda waffe okubajjukiza nti yabaakibawadde nga bwe nabagamba tosobola kulowooza nti waliwo omuntu asobola okuyamba nga Katonda si yamukutteko so Katonda gwe tukulembeza ate naye n'atugattako bye tuba tumusaba njagala twogere katono nnyo ku nsonga eno ey'enjiri tosanze mu kusoomozebwa kwonna ng'ogyeko oyinza okuba nga entambula nga bw'ogyogeddeko naye tosanze kusoomozebwa kwonna mu kutambula kwammwe okwo okw'enjiri gye mugendamu okusoomozebwa mwekuli era okusingira ddala challenge ziva ku baweereza bannaffe be tuweereza nabo ebiseera ebisinga abaweereza bambi ebyaddala weebali abaweereza Mukama era nga baagala naye ng'oluusi Mukama tannaba kubakolera bibaleetera kubanga bo baba bamativu okusigala nti asobola ova owaka n'amala wiiki nnamba nga taliiwo n'abajaali ng'omutima gwe guli wamu nti abe wange bagenda kulya banywe mulimu abantu bwe batyo kuba bonna si bwe tugenda nti tulekawo emmere waka nga bewolese waka balya banywa nga bwe kyali badde nga toliiwo kati mubaamu abantu nga akola mmere ya leero kati nga bamala ennaku 5 nga taliiwo mu butuufu aweereza naye ng'omutima teguli wamu era nga abo bo bensinza okufuna mu ngeri emu bwendala nga gamba naye okujja nazze naye waka mbalekedde z'akameeza leero nga nvaayo kubanga nfuna lunaku zino ennaku zetumala simanyi bwe kigenda kuba so kati okusomoozebwa kwange olwokwataba omu babiri weesanga ng'olina okukwasaganya kye mugenda okukozesa eri ate osooka oyambe banno kuba kati talina baweereza Mukama ng'ate omutima tegukoleza eki so mu mbeera y'abaweereza beetaagamu engeri y'okuyimirira nabo naddala mu nnaku ze tuba tugenda okutambula ezo nti kale lwakiri ekitono nnyo omuntu ennaku ze mumala omubalire nti owaka okozesa kitya nze njasobola batenkanye wano wootali bwe kiti kati obwo obuzibu mbusanze nnyo obwokubiri buli nnyo we tubanga gye tugenze kati nze buba kunze omanyi obujulizi bwange bwe mbuwa abantu abategeera baba batono okulaba lwaki mbuwadde abasinga obungi baba basiru bwe nti bayita lwa nsonga okutegeera si tteeka naye mulimu abantu nga tategeera naye ne yeewaliriza ategeere lwakiri obw'olumu kati ogenda owulira ovaayo ng'osanga abantu eno maama omuwala ye tetegudde nze byo saana kubyogera kati oba afaaki kati bo abaalabanga kyokka nga mulokole nga balokole naye kati nga bo tebamanyi ate lwaki
kale tebamanyi nje nvudde kutandika kubanga nsobola okwogera buli gye ngenda obujulizi obwo bwe bwampeebwa kati abantu ne bajabanga bo kulwayo balabanga ate ekiba kibesitaza oba banesitalako oba mu ngeri eyo kale abamu abasinga obungi abasinga otegeera batera nnyo okuba basajja bamwe bategeera abamu mangu nga bakugamba olinako obujulizi obwo ku siddi ate abakazi bo nga bakulabira mu perceptions endala maama newankubadde eyo yonna wayitayo naye maama ebibuuba tosobola bireka kumbe obujulizi nze buli wembwogera era nga kati gitwabaddemu amukisubi katonda ate nze anninnyisa eddaala so okusomoozebwa tekusobola kubulamu tukusanga naye tulina kukugumira naye okutonotono kati nze sayidi yange nze okoda kumanyiira era sikyalina kintu kiyinza kwogera omuntu nagamba ye maama nempulira nga muli mmenyese kubanga era gye twasookera ojjukira ebivumo byali biki ate nga nakutandika ndi mupya so tebyankola bulungi naye olaba nabiyitamu kati eno gye tweyongera kati kitegeeza mba nakola kinnabimanyiira so bwebiringanga obuli awo naye ng'ekizibu kye tubaddewo ekirinawo kati ekinene mukama olwedde kati kyali mu kunogera eddagala kyakufuna kidduka kyakubiri. Bw'oba otambudde ng'ogenzeeyo oli ayinza okubuuza nti abantu basanga ebizibu biri ki abantu baffe abo kuba neebuuza bya sitaani biba bingi bwavu kiki ky'osanga mu bantu bano gy'otambulireeyo okutwaliza awamu aneyanza mu kisubi ekibuuzo ekyo ombadde ng'akiyiseeko naye ekituufu kiri nti okutambula mu bantu kindeetedde nnyo okumanya nti singa newe bukya ne ŋŋamba nti oba nneesimbewo abantu batandise nno n'okwagala okunnonda nga sinneesimbawo bwetandika nze okwogera eyo abantu batandika okugamba oba osobola okwesimbawo ku kino ekyalo ebintu ebyo kale bibanga byalwali naye kyetusinza osanga ennyo ekikulu ntandise nno kankano omanyi wano tuyiranye ennyanja empewo nze ennyingira mangu oba ondaba munansonyiwa no kasana kajja kulijja amadani tumukole tutya okubuguma wanga atandise okunnyogoga naye tujja kugenderawo so abantu ebisinza okuba ebizibu obafunayo ka jacket bw'oba olina no bajja kumpa kakyali nja kubanywa kakyali so ekisinza okuba ekizibu mu bantu ffe kyetusinza osanga abantu bakyali nnyo mu byawongo obwavu we buli kituufu naye ng'okyalimu ebyo era oba olina obusuubira kati okugeza ekyalo kwe twabadde kyekisingako obulogo mu gombolola y'ekyesiiga era abantu batugambye nti olaba abantu bakuno balokose twayokyeza yirizi nnyingi ng'abantu bazireeta tuzikoleki tuzooke nga obulogo mu mayumba g'abantu n'amasabe manju mu mayumba nga kyali maki mangi kati ne tugasanga nti gye tugenda Yesu mumutwala ne mbagamba naye engeri gye birimu nti woyingira mu Yesu bino obireka ate abantu abakkiriza mu ebyo ebintu bakyabitya nti bwembireka tebinkoleko bulabe kati babeeramu no doubt eyo nti naasigala kyekimu ddala nga mbivuddeko kati kingi abantu bakyasamira ekituufu abalokoka we bali balokoka naye n'abasamira bakyali baki bangi ate abamu balokose naye tebannaba kweyambula bintu ebyo eno bakrekayo ekigere neri nekikola ki so kati eko nakwo okusomoozebwa ne kubaawo then abalala we tutuuka babalabanga ate bammemba ba parliament abakiikirira babayetera ebizibu byabwe ne bakuterawo school fees ku mmeeza ebbanga lye tumaze nga tulinawo sukaali mu nnyumba twetaaga sabuni ebintu bwe bityo kati nga balaba mwe mugendo bimala ate ng'oluusi bye tuba tugenze nabyo tebisobola kumalako byalo bimeka bye muba mugendo sisinkana kale ebyo byonna weebiri naye ekikulu kye tuba tutte omugagga abisobola tuba tumubalekedde so abamukkiriza era obulamu bukyuka kuba tubalekera ennamba z'essimu zaffe naffe ne tuvaayo n'ezo ze tuba tukoze eki ne tusigala nga mpuliziganya tubakyekingako nabo batubuulira ne tubawo essaala n'obutonotono obuba busoboka okuyitira ku ssimu yes so tugambe nti muba mu sort of crusade zibanga crusade crusade yebeera main mubeeramu conferences crusade ne n'obulungi bwansi tukolera ddala bulungi bwansi ne tubayonjeza ebifo tuyonja ffe tulongooseza ddala ebifo gye tuba tulaze ne twogerako ne ba youth abafumbo ne basingoozi ebintu omulimu guba gw'amaanyi tukolera ddala ennaku ttaano tugenda ova mu kitundu
nga tebaagala tugende naye ate nga abantu abeera bazze okuva emitala nabo basaba tugendeke waki kale batunyumirwa naffe ne tubanyumirwa tubakola bulungi okuyita mukama waffe Yesu. Wow, atrabo mulungi ku Yugi Updates ndowooza owulidde ye Esther oyo gwe tuli naye nga tugenda mu maaso n'okubanga tuwaya mumanyi nze njagala nnyo abantu okubayita bye baagala. Kwa kati bw'omuyita biri agamba kati wulira kisubi. Ennaku zino abantu balaba Abasumba nga bakatonda. Kye simanyi oba bwe kyandibadde oba nedda ekyaviiriddeko bali begambye ab'e Kenya okubanga batuuka mu mbeera eyo. Ensonga eno ogyogerako ki? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Neeyanza omukisa omulala ku kibuuzo ekyo. Mwami Kisubi nabiraba nze ku mawulire sitera nnyo kuba waka nze ntambula ewaka wanguyikiriza naye omukisa gwankwata olumu YouTube nayo njigendako kitono tukekkereza data wano okimanyi kati nali waka eggulu eyo nendiraba neri neewuunyisa naye nesiiteeka ku musumba nenkiza mu bantu obusiru bwaffe abantu bwe butuletedde okutuuka oba okutuukibwako ebintu ebitutuukibwako. Abantu bajja ne basiriwayira ddala okwerabira mu bulokozi mwe tuli twalokoka ki era twalokolekera ki twalokokera ki kati osaawa za kati Nahia nze nsobola okusobya ng'omuntu kubanga nange nalina gye nava nendokoka naye ate bwe nsobya ekibi kyange kyenkoze bano bengoberera era ne basigala nga bangoberera kyokka nga balaba nsobezza kati obwo tebubeera busiru butumba waavu bwennyini eyangattako bwe mba nsobezza nenvaayo nga nsiiga ekibi kyenkoze akazigo nkirungiye mu bantu abantu abo ne basigala nga bakirabanga ekirungi ne bansigalako be baba abasiru kuba nze Mwami Kisubi bwe bukera ku makya n'ennyenda kati ndete ekyekyangu kubanga abantu kye basinga okukola mba nvumirira ekintu kye nakoze sikyenyumirizaamu sisobola kudda mu bantu ne ŋŋamba kale musajja bayansuulawo oba nandeka nalina kukola ekyo nandikoze eki nsobola okikola nga nze nti mmanyi nina ekintu kyenkola nga Mukama takyagala naye nga nenenyeza Mukama ngaera nze ku lwange naye nga sivaayo mu lujjudde neŋŋamba abantu nti yandekawo naalikoze eki nammwe musobola oli waddembe nga nnungiye ekibi kyenkoze eki mba nsigala nkivuma omusango ne gusigala ku nze nzekka ne sisigala nga ngusaasanya mu baki ati abantu b'e Kenya bano oba ddogo nze waliwo olumu lwe ŋŋamba nti abantu baba baloze ne babasiriwaza okutuukaawo kubanga nze omuntu alina Yesu alaba ku ddogo si bantu bonna nti baalokoka Yesu abantu abamu baalokoka ngera bwe tukugamba Mwami Kisubi nga beerimbise mu Yesu naye nga baalokoka birala kati wenkireetedde mu kiri eddogo liba lisobola ddala okukola kati nze Nahia nze Esther nange olaba neerabira erinnya lyange likyali ppya enja lijjukira kati nze Esther bwe nkeera ku makya nembanga omusumba ntwala ayina ekintu kyakoze ng'ekyo n'agamba tusiibe twanguwe okulaba Yesu nsooka ne neebuuza kiki ekinnyanguyisa omulaba ayinako we yagambye nti abagenda osooka okundaba n'ebirabo bye mbateekedde ebyenjawulo nga mpulira neetaaga nnyo ebirabo ebyo abalala bandabe nga nabibafunako mbasaalize kati ne ŋŋamba kanyanguwe mbeera omu kwabo nsooka ne ndowooza kiki ekimpapisa olaba Yesu ffenna twagala olaba Yesu naye tumusaba obuwangaazi tumugamba banne watusuubiza otukkusa ensi okulaba twagala naye leka ensi tumale gikola ki lwaki njagala mulaba kati ensi entamye ebiriko byonna ebiriko mbirabye biweddeyo ensi ngitabadde ngitambudde ngimazeeyo sikyalina we njagala kgenda
njangu ogeno laba Yesu nga mpita mu kusiiba yabaffe okusiiba kukkirizibwa kubanga ne Yesu yennyini ayogera n'agamba nti waliwo ebyengeri ng'eyo nga bizito ebitaavengawo na kusaba kokka wabula ng'ogaseeko n'okusiiba waliwo ebintu ebinene kati nze nga bye nayitamu nga singa nali sisiibye saalyanguye kutuuka wano we bandabira kiyamba ggwe naye si kya buwazi si kya tteeka si kya pisito si kya kiso si kya kibooko nga wendaba abamu babakuba waliwo omusumba gwe nalaba eyo Busoga era sisitomu nange naye yasinga mugendayokko omusumba oyo yeetaaga kuvunaanibwa ng'akuba abantu kibooko ka grip wako wakalaba gwe oliko obwenzi gwe simanya biki ng'akuba abantu kibooko kakati nze tosobola kunkuba bwe mba nkulemberwa Kayanja nkulemberwa Ssenyonga nkulemberwa Sserwadda nkulemberwa Kiganda nkulemberwa Bujingo n'abalala nga ayina ekintu kyakola nze ngaasoma Bayibuli kati tukizza mu bantu be bakulembera oba be basumba oyina okubanga kyasoma wabikula naawe obikkulawo okulaba nti kyayogera weekiri aleme kusoma bintu by'otamanyi we biri kubuzaabuza nti alina Bayibuli ndala ku yiyo zonna zirina banga zifaanagana toyina bw'oŋŋamba mwami Kisubi nti tugenda kusiiba ennaku tugeze 2 oba 10 oba 3 tetulidde tetunywedde kubanga twanguwalaba Yesu bw'oba gwe oyagala kwanguwalaba Yesu kikole ku lulwo lwaki obingattamu nze nakusanga Busanzi mwami Kisubi ng'oli musumba nenkwagattako nkugoberere bwe ntuuka n'endaba nga waliwo wenkontana naawe amafuta g'olina ag'okusiiba ennaku 5 nze sigasobola lwaki nkwepikira ekise kyo oliko kirala nze manyi okusiiba ennaku zikoma ku 5 sisukkangawo naye olw'okutaano lukuleega nze kwezo ze nkomako njogera nga siridde sinywedde sigamba bino by'osiiba ng'onywa ze njogerako ze nkomako aku 5 nogera ku makya tulidde n'enkya naluli otulo tujja tuba tutono sisobola kweba owungulamu katono nodde ngulukozi oba toyina kikwebasa awo tozuukusa alusa nze tezi wadde togenda nabo Mukama abadde ampadde ekisa nze sinnafuna buzibu bwonna naye sisobola kuvaayo n'ennangirira nti ngenda kutwala ennaku zange wazinda 5 buli muntu angoberera ali kunandaba mwenna mbalagidde mukole ekyo mbeera musiru abantu balina ebirwadde mwami Kisubi goyina okumanya programu kwolire embereyo nze nsobola okumala ennaku zegambye nga sirya goyinza obutamala ssaawa 2 nga tonnali nze siina ndwadde yonna ennuma gye nsobola kuddayo neŋŋamba omuntu nti nina ekintu kino nga kinnuma oyinza okuba oyina bwe twalangira wano okusiiba omwaka ku kyana eyange tetwagumalaako Mukama n'agamba tukomaawo kubanga be nali nabo yabalaba nga basitudde nniyo okugusiiba okugumala abamu bayomba ne bagamba nedda atubaye tulina osiiba omwaka ate kati lwaki tuba tugukola ki nembaga gwe eyatugambye osiiba alabye nga niya yaffe emaliridde ogukola ki kati netwale tugumazeeko yalaba tugukozi hane kye tusabira n'agamba tukireka amaze okiwulira kati lwaki oba okyayongerayo bana abafa be basiru ono omusumba talina buzibu yakwata embuzi ze n'azikulula ne zikkiriza omugoberera era n'azisibira ku nkondo nazo ne ziterwa nako kutula embuzi we bazisiba ku nkondo waliwo embuzi zetusanga zakutudde n'ente ng'era we baagitadde tewali muddo ng'erwana efuna ekyokulya neekozesa amagezi gaayo neyeesuuba yuuyo wuuli paka omugwayo gukola ki eba ngezi naye kakati weguba tegugituze byonna bisoboka Mukama ataasizaayo naye kati nze tolina bw'oŋŋamba era ono omusumba nalaye baamutadde nawulidde bagamba mbu baamusalako bakoze obukakafu nga si bituufu kubanga alabika ayinamu akasente alabika yaguliridde omusango obaliro nagimugibwako nasigadde ŋŋamba kale wadde aviiddeko abantu abo okufa naye bano abaafudde be basiru mwami Kisubi nze ntya amazzi era nze simanyi kuwuga naye ate njagala nnyo okuwuga naye amazzi ngatya bangi baneegezezzaamu bantwale mpuge naye ntya amazzi n'okutambula obutambulizi ku lyato oba ku kideeri mpuliro kirinnyako ntya era ebintu bingi ebinsubye okugenda eyo emitala w'ennyanja lwakutya amazzi kati gwe ne bw'oveeyo nonkonvinsinga ng'ondaga nti tewali buzibu mala kukiwulira nensalawo neŋŋamba kati nzikirizzaawe kuba kufa kwa ku mazzi oba kujja kati tewali ankase wadde onaŋŋambyeko tugende naye nange nzikirizza lwaki abantu babakozesa ebintu eby'empaka ne mufuukira ddala abasiru eri abo bakulembera obulokozi
bwa buli muntu kisi kinoomu. Ensonga lwaki mwami Kisubi tonnalokoka kyokka ng'otambulira mu balokole kyogamba ebigambo byonna ebyogerwa n'ebyandiikibwa ebisomwa byonna bikuyita ku mutwe tolinawo kiyingira tolinawo biyingira webiba biyingira bimumbibulira kirina kuva mu nze okitegedde bwe kiba kivudde mu ggwe amakuŋŋaaniro mwe tukuŋŋaanira okusinza n'okutendereza Katonda bwakyeyagalire Basumba tebatunona waka kati batukubira amasimu nze gye nkuŋŋaanira tebankubira era omusumba oyo anjagala nnyo buli we ngenda mu kyakya anjogerako tewali lunaku lwengenda n'atamanyisa abantu nti nazzi naye tankubira musumba simu nze neetwala era wabaawo kyonna ekirangirirwa mu bintu by'okusonda example girabire ku nze emirimu gye nkola mwami Kisubi gitambula nvaayo ne nangirira ku chano abawulira nga baagala okutambula mu mulimo gwe mba ntaddewo era be bajja era betukolagana nabo ne tutambula sigenda mu inbox ya buli muntu nga ngenda mugamba tulina minsoni kati twagala sente buli omu bwezi sikikolanga nako nina abantu bange bemanyi nti bakwano bange si bangi nnyo nga be banzikiriza nti wabaawo ensonga yonna osobola okuŋŋambako kuba oluusi sibaayo eyo ku chano naye nja tambula ki nengendayo nga nkimanyi yampa olukusa kati mwami Kisubi abantu bano abaalokoka kati kyekiseera ekyokubayita okwebeereramu bano etwebeereremu omusumba bw'aba alanze ennaku 10 ng'okimanyi gwe n'olunaku olumu bakusanga ofeesa kubanga wasibye olunaku lumu oggwawo ofa ennaku 10 ekizikwesimbyamu kinga n'olumu tolusobola obolooza amaanyi ga Mukama gajja kukola ate nga gwe togawulira awo simanyi amaanyi ga Mukama oba naawe ogeewulirirako togawulira muntu mulala oba owina woowulira nti kati wano wentuuse ekisa kimmala kimpaniridde ekyoli si kyekyakyo yensonga lwaki bwe nalokoka mwami Kisubi olaba sipiidi nze kwentambulira ndala kyoga nsina abantu be nasanga mu bulokole bayitirivu era abamu nsaba nabo be bamu benkuŋŋaanya nabo ne tugamba tugina sabye n'ensonga ne tufukamya ne tukabiira Mukama naye nga n'essaawa za kati akukubira nagamba naye emyezi gy'ennyumba gitambudde namusanga mu buki gambye yamu benkola ki kyogamba babasaba bobi nedda ekiseera ky'omuntu oluusi kiba tekinnaba kutuuka ng'ekyo kyali kituuse n'omusookayo buki kati ekisaakye si kyekyange mwentambulira wankubadde ffenna twafuuka abaana ba Katonda naye tasobola tuweera byonna bye twetaaga omulundi gutya abantu mwami Kisubi baagala nnyo ebintu by'amangu bye bireese obuzibu tewali kirala era bano abafa kibagwanira okufa bwe batyo kubanga obasi anti bayanguyiriza okwagala ogenda okutaba Katonda abayiseeko mwawuliddeko Kagombe akazuukiza n'abafu abafa nga atuyita ng'akomyewo tukima kati mulwaki mweyanguyiriza ogenda omulaba busiru ekyembagamba mbeyanguyiriza ogenda omulaba tannabayita naye bwe bataddewo embeera banguwe bagende bakole ki tolina kupakukira kintu nga tekinnaba kutuuka kwetaaga Mukama tannaba kutuuka kutwagala tugende nga twekaka okumwepapatikako naye bye tulina bingi ensonga kyaba kyatuwadde omukisa twenenye ebibi tugenda otuuka gyali nga tuli batukuvu omusumba ono n'alibadde mulaba ntya kuba abantu baffe abamu lwaki batuuka ku ekyo ye atuuka n'alaba omusumba ono nga yalinga Katonda we omusumba ono n'alibadde mulaba ntya mu mbeera y'obulokole eno kati mwami Kisubi abantu abatwala abasumba nga bakatonda baabwe kati abo baalokoka kufuna bintu byansi tebaalokoka genda mu ggulu yes ffenna tukimanyi bulungi nti okutuuka mu ggulu abaalokoka ogenda mu ggulu tuyita Mukama waffe Yesu Kristo n'omusumba bw'abanga ddala yalokoka genda mu ggulu naye ayita Mukama waffe Yesu Kristo bino ebyokutusumba batwanguyizaako bwanguyiza oba tubanguyizaako bwanguyiza okubanga ebiseera ebimu oba n'obudde ono gw'osumba bw'atayina gwe n'owaayo obudde bwo n'onoonya ebyawandiikibwa n'obimusomera ye n'awandiika biwandiike n'abinoonya bunoonya nga bw'oba ogambye nga tagenda kuva kitabo gye kitandikira paka gye kikoma nga yeenoonyeza ki ekyawandiikibwa nagamba omusumba yabadde abuulira n'ayogerayo 5:11 n'anotisinga wansi kati ye n'amanya mu budde bwange bwe naabufunira njagala ngende mu 5:11 ndabe kye yabadde akola ki aŋŋamba kati omuntu atwala omusumba nga Katonda we be balokole be bantu abasabira mu balokole naye nga si balokole
lwakuba kati obuzibu bwe twafunye buli bumu mwami Kisubi abantu bonna abali mu makyaki g'abalokole abo abantu babutwala ng'abalokole ennamba esinga okuba ennene si balokole naye basabira mu balokole kati weeyinza n'okwesanga ne bano abaafiiridde Kenya w'oyo omusumba abafudde tebaabadde balokole naye nga basabira mu baki balina bye beetaaga kati omuntu bw'ajja nga ggwe bwozzi tugeze wano wonsanze eno Zayoni nga kyaki abantu bonna b'osanga osobola batwala ng'abalokole naye nga bazze kusabira mu baki balokole omusumba asaanibwa okulaba nga tewaliiwo kakwakulizo konna without any condition omusumba alina okulaba ate omusumba alina obudde obw'okuddamu buli muntu yenna abaaweereddwa omukisa kw'olwo okumusisinkana naye obuzibu bwe buvudde nkizza ku bantu abantu baagala abasumba bwamuwa ensonga ye amusabire ye tayagala kwesabira kati omusumba bw'aba tamusabidde alaba tagenda kusobola kusaba ye kufuna kyayagala kati kigenda muleetera ensobi ey'okudduka kw'ono oluusi amusanze bambi ali bizi kuba nawo bantu adduke agwe musumba atali musumba kubanga ayaayana kumusabira nkiraba bw'agwa musumba atali musumba bye bino byaviiriddeko bano okufa agenda mugamba kola kino nekino kiki oyanguwa okufuna ky'oŋŋambye kubanga si musumba nze ebbanga lyensabidde owa musumba mukuyi nze gye nkuŋŋaanira nze n'ebbanga lyendiyo kati nginaweza omwaka talangiranga nako wadde okusiiba mu kyaki ye nze ebbanga lyensabiddeyo sikuwuliranga nako nti tugenda kusiiba ebbanga bweti nakirangira mu kyaki pozi nga bakirangirako olwo sisabye naye nze sikiwulirangako n'abantu bakuŋŋaana ne baweebwa omukisa n'asaba nabo ne beesabira buli omu nadda gyakoze eki n'abasomesa Bayibo buli muntu muli alina ekitabo kikakatako bye basomye okubiwandiika oba okuwandiika ebyawandiikibwa ontegedde mwami Kisubi n'asomesa abantu nga bayigiriza okukola nti baleme kwesiriwaliza mu makyaki akibagamba nnyo okwekuumira mu lunaku onna n'enkya wiiki neggwako n'agamba obwo busiru Mukama yatulagira okuba nti tujja kulya nga ku ntuuyo zaffe tuteekeddwa okukola nga ate naye bwe tumuweereza naye ensangi ze tulimu abalokole beefudde bereegi omuze gw'okulowooza nti no Katonda agenda kuva eri buvi buli budde nga akola byamagero ekyo kiganye okuva mu mitima gy'abantu n'emitwe gyabwe Katonda ekyamagero akikola naawe weegezaako okwefubitika olabe w'osobola okuyita ekyamagero kinaakusange naye baba binoonyeza mu kyaki tukuŋŋaanirayo simanyi ne gye byava kuba nti buli lunaku waliwo olunaku ekirina okuba mu kyaki nga buli lunaku wayinyo leero biki wiiki neggwako yonna ng'abantu batutte banaakola ddi ebyo byonna mbiza ku busiru bw'abantu abantu balina okubeera abagezigezi ng'ebyana by'emisota ne Bayibuli bwete bwe tugamba nti tube bagezigezi ng'ebyana by'emisota lwaki okkiriza muntu munno okusiriwaza n'akuggyako entegeerayo n'ayingira mu bwongo obwo okubanga kati yakutegeerera omusumba muntu nga ggwe bintu byonna bye batugamba mwami Kisubi tuzze tunyumya ebintu bingi bwe nzira ewaka n'entuula bwe ntuula n'endowooza nzijjamu by'oyogedde ebingasa n'omusumba muntu mu byabuulidde bwe nzigyali n'embisoma n'embigatta nga tebituula bulungi nzijjayo Bayibo ne ŋŋamba yo Bayibo eŋŋamba ki yensonga lwaki buli muntu akkirizibwa obeera ne Bayibo si musumba yekka yakkirizibwa okubeera neki lwaki buli muntu alina okuba ne Bayibo mwami Kisubi buli muntu alina okwesomera Bayibo ate agyetegerere kambeeko ekyandikibwa wano kyenkusomera lwaki bwe tulokoka waliwo ekyandiikibwa wano kyenjagala okusomera okitegeere nti bwe tulokoka buli muntu Katonda aba amuyina kiri mu Yokaana 16:13 bwe tulokoka buli muntu Katonda oba omulina olaba ne baana batanaakulokoka bamulina aliwa kiri kyawandiika Yokaana 16:13 kigamba naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga taayogerenga ku bubwe yekka naye byonna byanaawuliranga ne byanaayogeranga ye anaabaluŋŋamyanga ebigenda okujja oyo omwoyo w'amazima atukkako nga tulokose bwe tulokoka tuweebwa mwoyo mutukuvu naaba nga atuluŋŋamya mwami Kisubi mu bintu bingi ebibyo n'ebyange ono asobola okubiraba ebibyo n'ebibye nze nange nsobola okubiraba lwaki kubanga agambye nti oyo omwoyo w'amazima bw'anajja
taabalungamyengo batayogerenga ku bubwe bwekka wabula ne ku byabalala ebigenda okujja osobola okubiraba lwaki Mwoyo Omutukuvu bana bayigiriza baali bamubuuza nga bamugamba Yesu lwaki agenda n'abagamba kingwanira nze okugenda naye bwe nagenda Omwoyo Omutukuvu ajja kujja amaamiro baafuge mu mmwe era ababuulire ebintu byonna nga ebinaabanga birina okukola ki okujja n'okubeera abantu tebaagala kukkiriza Mwoyo kujja ku bo ayogere ku baba buulire baagala Mwoyo asigale nga mu basumba gy'abanga ayitiranga okubalagula si kituufu ffenna tukkirizibwa okwogera ne Katonda one on one yensonga lwaki abantu tubakubiriza okugenda mu maaso ga Katonda buli muntu kisi kinoomu kati nga wano ku Zion Camp w'obanga owulira gy'oli tosobola kuwulira ddoboozi lya Katonda bulungi amaloboozi mangi agaliyo noweeyawula nojja n'obeerako wekka noga Mukama nzize nkunoonya mu kasirise kano kensanze mu kifo kino kampulira eddoboozi lyo ate ng'oli awudde ku maloboozi amaki Katonda n'ayogerera n'owulira kusinziira ku kyo bamubuuza Katonda olumu atubuulira n'ebintu bye tutamubuuzizza n'akikulaga bulazi nenkulaba nga abatemu bagenda kutta lwaki nze kati Mwoyo Omutukuvu anzikako nga ne bwe mbeera sikusabira asobola okunkozesa gwe n'oweebwa omukisa okulabula ontegedde abantu tebabyagala naye ate nga baalokoka kaakati tukomewo tukomawo eri abantu abalokole kati kansinga kwogera n'abalokole kubanga bebasobola otegeera bye ŋŋamba bwe tulokoka Nahia erinnya eryo nayo linsobedde Esther nze Esther bizibu by'okwetuuma amannya ng'okuze kugambe bitawaanya naye Mukama yali mpadde ewe waawo Esther nsobolera ddala okukusabira ekintu ne kikola oba n'okifuna naye tekijjaawo nti naawe bwe weesabira osobola okukifuna Bayibuli etukkiriza okusitulengana ffekka naffekka emigugu bwe tuba tumaze okunywezebwa okunywezebwa kwe kuliwa mwami Kisubi bwe mba kati nkusingako ku Bayibuli ne nkusingako okwennyika mu Katonda nga mumanyiko kinene muwa obudde obinsingira ddala nga gwe toyina oli busy mwami Kisubi osobola okugamba Nahia ninawo kaddiiru kenjagala okutula naye kati Nahia bw'oba osaba nange onyimuse lwaki oŋŋamba omanyi nina obudde bungi nze bwempa Mukama gwe bwotalina kituufu kati nga bwe naakuyimusiza ensonga yo Katonda ajja kukola ebyekisa agikole ki tekijjaawo okuba nti naawe bw'obumuwa obudde n'ogyayimusiza ajja gikola naye kitugambisa abantu bano tubatwala nti bo balina nnyo obudde bwa Mukama ate ffe tuli bize nnyo mu byaffe kati n'omuwa ensonga yakuyambeko nti kuba ye ali nnyo mu budde alina obudde bwaki ate gwe oli bizemu oba mbu kati omulaba kale yakusingako ku maanyi oba n'ekisa kyalimu kale kyanjawulo bikkirizibwa kati abasumba bano omukisa ogwo ne bajja bagukozesa bubi ne bakiraba nti abantu bano babeesize nnyo babawanise babasukkulumizza nabo ne beewanika ne beesukkulumya omusumba najja abanga okumulaba wakusooka kusasula otya otandika ddi balinako obusungu toyina toteekeddwa eri abamunga okumulamu oteekeddwa kusooka kusasula bayitirivu abasumba shia iya maama amasumba ng'oluna shia waali awaawo musumba ng'onaamusisinkana obanga agenze mu ddwaliro maama awo maganja awo waali omusumba weegi okumulaba egyo ne 10 express 10 bw'oba onasobola okukkiriza alinamu ne express oli mu bwangu kati gwe bakuyisaawo shwi n'omulaba musumba nina obuzibu ki ojja teekawo emitwalo 5 oba 3 oba kakadde kisinzira obuzito bw'ensonga yo n'odduka ensonga yange musumba ngimulekedde n'ensasula n'osasula n'ogenda kati gwe kyekiretedde n'abantu okwonoona kati omuntu ono aba alowooza ki nti musumba Katonda yakola bw'atyo abantu balemeddwa okuwa Katonda obudde nze ndabanga wano Katonda oba tumuwadde na kitiibwa gwagenda n'oteekayo ssente ate musumba kukolere ku nsonga oba ekitiibwa okimuwadde okuyitamu ono amuweereza omugamba Mukama nkwesize okuyitamu ono omuweereza we ate era musasudde ensonga zange ozikoleko mangu omuweereza we omuwadde ssente zange
kati ono omuweereza Katonda obanga agula omugule era oba omaze omugula awo Katonda oba ogula mugule ate nga Katonda tetugula mugule Katonda wendi nsobola omusabirawo nze ezimu ku challenge zenina nammwe yensonga lwaki ngamba wendi nja musaba mpulira era abawulira naye obuzibu tebuli ku basumba kati ssaawa zakati nze abasumba ekyo nakibajjako dda ebbanga lyetulabulidde abantu n'abalala abasooka balabudde abantu nga balabula ku basumba bano abatatuukiridde kubeera nga basaanira okuweereza Yesu abantu tebavaayo abantu akuddamu ekibuuzo akuddamu n'akugamba mbayinanzi akugamba kasita byenjagala mbifunirayo oba mufere nze tebinkwatako yamanyi ne Katonda we nze byenjagala mbifunirayo mwami Kisubi bwe bamala okugamba ekyo oba okyalina kyosobola okuddamu toyongerako naye ng'omugambye gy'oli wafudduka ekkubo ly'okutte terigenda kutwala mu ggulu kituufu n'akugamba nze byenjagala mbifunirayo eby'omu ggulu si byatunuulidde kuba si byayagala kati binza n'oba tebimugasa ebimugasa biri wano kati ayagala motoka ayagala omusajja mugagga ayagala genda bweru kati abifunyi ate omunyumiza byakugulu byatanaba nagenda kati mwami Kisubi nze abasumba ennaku zino natandise obbawuliriza A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.